Badi Black omwana gwozadde nze kitaawe omwana oyo wange Badi Black mbadde nkusaba tukole DNA. Omutima bw'oba oyagala omwana genda nnyoka akuzaalire nnyoka ayina emmananga gye nnina. Banange sigudde ddalu Badi Black ogezizzaako okuneegaana emirundi gyonna. Badi Black waŋŋamba nti oli lubuto ne ŋŋamba wo nzaani azaala mu Badi Black omwana. I was super excited. Banange sigudde ddalu emisimu gye waffe bajjajjange bandagira ddala nti nazadde omwana baŋŋambye omwana wange omwana gwe wazadde wange. Nze olubuto saalukweka. Olubuto nzize ndulaga ku media. Saakweka lubuto siina kye nakweka nti nkweka mwana wo. Va ku mwana wange n'omusajja wange omukolerako content. Va mu content nkuwoninga nja kumaza emmere. Wallahi bw'onoolemera ku musajja wange n'olemera ku mwana we ngenda kukomayo naawe. Badi Black twasinkana nawe emirundi mingi. Nze najjako nawe Uganda mu nensinkana Badi Black mu 4 points. Ne business ene y'ebizigo yego wagitandikawo. Eno business yali ya Badi Black. Wansange kata nga ndi mu wa security guard. Nondetira business eno. Lwaki mutwebakako ate ne mala ne mutwegaana? Lwaki mutukozesa ate ne mala ne mutusuulawo? Oze onebaseeko olubuto lwange n'olwegaana nti olubuto si lwange nakugambe ewaffe tetujjaamu mbuto ne bw'onaakolota tetujja kuvaamu. Nombulokinga buli wamu wonna noneegaana era ne wemba njogera buli omwalo wosanze ndi muguwa ddalu. Kati ku ssaawa ya leero njagala DNA kiki kyangu. Ekirungi ova Busoga nja kugendera ekisogasoga. Genda ogamba oyo lubaale bw'ewammwe agenda aleega ennyoka ekimana ogenda omuzina omumaliremu muzaale. Inza sisobola kwata gwe mutima kuwammana at least njiwa bulldog. At least embizze enzina. Va ku musajja wange alindidde omwana we okumala emyaka 6. Era nga nyongera okujjukiza nti nakoma okugenda mu kibadange naku z'omwezi 23 mu Oktoba 2024. Era n'olubuto yalunkolera ku Emini Pasha Spa Hotel wali Nakasero. Ne tukebera olubuto mu Novemba wiki yasooka nga lukutteyo okumala emyaka 6. Mutima bw'oba oli desperate ng'oyagala mwana genda ewa nnyoko ayine emmanange yange erabika ye erimu n'enfuli kati zikaddiye akuzina nnyoko bw'aba yafa funa kuba ekika kyo kubanga toli agenda kuzaalira musiyazi mwana. Baakuzina ettako wajja wenna ali promota yakuleeta oyiise windo. Nenkuyamba nenkuwa ssente ogende bakujjanjabe kati oli ku mwana wange okola content. Wenna gambako nti sijja kukola bizigo byo n'ogenda eri n'ompemula wemula. Mutima mu bantu abasembayo nze sisobola kuwammana njiwa embizzi. Kubanga gw'oyisere busimaya muli biki byonna bye weyita. Mpwegayiridde bwegayirizi. Nkimanyi ogenda kuteekamu amaanyi mangi nnyo ofune poliisi naye togenda kukijjawo nti ze nsaba kimu DNA. Sina kyenkwagaza sirwanyisa makaago teri yanguze teri kintu kyonna wabula nze ekinnuma kimu kwe kumala okunkozesa n'ofuna olubuto lwange ate n'omala n'onneegaana. Njiwa embizzi n'enzina njiwa embwa n'egizina at least n'egwa olubege sisobola kuwammana. Bw'obanga oli desperate nnyo ng'olinze olubuto osaalukweka olubuto lubaddengawo. Va ku mwana wange nja kumaza emmere ate nga nkuwoninga gino emyaka nkuze. Va ku musajja wange ove ku mwana wange nja kumaza emmere. Bw'obanga oli desperate nnyo yagala mwana genda mu kika kyofune gw'oleega emmana azaale. Mutima nze nakulabira n'awabweru ku Intercontinental wenna ng'otuluku kaali promota ng'akuleese. Abaana baaliyo ekkata naye mu basajja be neebaka nabo tosobola kubaamu. Ekyalaamu alamayi nasitagafirula mbeera ng'alidde embizzi. Sisobola nkuwoninga ogusembayo va ku famire yange. Tosobola gwe ne bw'okola ebintu kubanga wasooka postinga mwami wange. Naye kugamba nviira ku musajja. Nze ngenda ku protectinga omusajja wange n'omwana. Wenna ovuddeyo oyasama tomanyi oba omwana nazaala mu Chapadola oba omwana nazaala mu China oba omwana muzungu oba omwana muddugavu oba nazaala kizimu oba nazaala kiwewengere oba nazaala kiwulenge. Gw'ovuddeyo mpa omwana wange bwemanga nazaala timba kubanga omwana sirina mulaga walaba ki blanket. Naye ng'ate olubuto obadde olulaba nakubulookinga lwa nsonga nze saagala bintu bimalako musajja wange mirembe. Bw'oba wali onneegwanyiza oba oyagala come back nga biri byonna bye wakola ebya visa ebyagga ebikibiganye. Don't, my dear friend, don't do come back on my child. Gwe kisiraani gwe nja kutoba naawe. Tulina abantu betutobye wano e Kampala naye nga tebamanyi na buzibu kwe bwava naye nga atobye nange. Nze ninaliko lyeyo ku Snap chat gendo bagambe bakunoonyezeko bakubuulire noonyerezaako. Nja kumaza emmere oba be mu mmotoka amagulu gakumenyeke kisiraani gwe. Gwe senga olemera ku musajja wange n'omwana gwe kisiraani gwe nga seebakangako naawe ng'obiyita bya content anti wali yagala feedback yange. Gwoli mukuwoza nti okola content ng'omukolera ku mwana wange kisiraani gwe nja kumaza emmere. Njagala onviire ku musajja n'omwana
Sajja omwana amulindidde emyaka 6 okutuusa lwe yanzina olubuto nga Oktoba awedde. Nja kwebakira gwe ennaku ekulume kusuza mu ddeeka toyina na visa. Toyina na visa ne kata obukata yakulema. Wajjango ngamba nti osaba nkuwonye ebiku. Saakukiriza na kuyingira ku mulyango gwa hoteli. Wajja wenna wenna otonyolokoka ennyuma. Ababangali nga bakubaludde. Nviira ku famire yange. Nze mutima mu basajja bempa obusolo tosobola kera kumacha n'enkuwamana. Nze sisobola kuwamana yange. Njiwe embizi. Njiwe embwa naye sisobola jikwa ne webendi biridde. At least njiwa baganda banga abalinzi kubanga je bali. Sisobola gwe kuwa kasolo gwe ngabo ofana noli mumpyoti. Wesizelo moveti wayeruka obunye ekisu. Mulekeranga awo okujaja by'obulungi bw'abantu abantu bamalamu obulungi. Oli ku mwana wange omukolera content nti uwomanyi kikate ekyo mwana kye Nazara. Nze nga nerwe ngenze mu period ba wanga alubala abaalumanyi. Owoza nti twatandika ebizigo. Eyo voice note yali wanse ebizigo nalitandika naawo kikakasa. Bwe nali nkubuuza ng'ogamba nti oli Saudi Arabia ebizigo bikyusizza obulamu bwo. Naye nkugamba lwaki wateeka ekifaananyi kyange ku bizigo. Voice note eyo yange. Omanyi 4 points. Bw'olina visa oba sente za tiketi ezikuze Uganda gwe kisiraani gwe odda 4 points webake. Bw'obanga owulira oli desperate nnyo oyagala mwana, nnyoko ayina emmana. Kwata nnyoko muzine akuzaalire kubanga yazaala ebisiraani. Nnyoko yazaala ebisiraani. Nze sibizaala. Nze ku mbuto zenzijemu. Newe nandibadde nti ne baka naawe n'endufuna. Nandigenze n'engula message wa 6,000 ne neteeka wansi mu mana yange ne mukamwa. Nenkajjamu, ne mala nenkatuga, ne mala nenkaziika mu kinnya. Nga nzalira omwana gwe after being a single mother for 4 times nga ngamba nti ngenda zaalira mutima asula mu bed space. Atayina visa azunga wano ne wali. Gwe wewe nesonyiwa nja kumaza emmere. Bw'oba oli desperate ng'oyagala mwana funa kuba ekikaakyo. Nze siri wa kikaakyo. Njagala onneesonyiwe weesonyiwa omwana wange. Weesonyiwa omwana wange. Ebyo byawawozezza nti ngenda teeka mu poliisi. Gwe mutima sigenda kuteera mu poliisi. Ngenda kudiringa naawe ojja kukoma kunze. Ojja kukoma kunze. Ojja tegeera nti abakazi gye bali. Ojja kukoma kunze. Ate nga nkoni nze nja kukumaza emmere. Kiyinza obutaba kati naye nja kukumaza emmere. Va ku musajja wange ove ne ku mwana we. Va ku musajja wange weesonyiwa omwana w'omusajja wange. Nja kukumaza emmere singa toweesonyiwe siriimu ddadi. Bagenda bakuwaana nti omufaala n'omufaanana ki nze simanyi musajja gwange gwafaanana. Simanyi olowooza mumpi. Bannange obusajja obumpi ku nsi busaana kuwa butwa. Nze nga nkeera ku makya nga mpa mutima emmana. Abeera ku TikTok nga bamuzinya ettaka era bamuzina ettaka bamuzine mukamwa ne mukutu. Nti nkuuma olubuto bulijjo olinda ki? Olubuto lw'essaakweka. Gye omwana wange mu content kisiraani ggwe. Era wenkomawo wano nja komawo ne DNA ya taata we. Saagala kisiraani ggwe kummanyira. Nja kukumaza emmere ate no warning si kutiisa. Ngenda onziremu mpola ng'omanyi nti nja kukumazaayo abasawo gye bali. Ngenda kudiringa naawe traditional. Si poliisi, si suwing, ebya suwing bitwala obudde. I will deal with you traditional. Eyo ennyuma ekukulukuta omunyo ogudde kungulu gufune ekinanansi. Ojje wano ku TikTok nga toyina na jonzija. Genda ku Snapchat gwe bakuwire ku likodi zange gwe kisiraani.